Abalungi nsanyusa okubalaba. Katonda waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kansuubire nti muwulira bulungi. Ndaba wano eddoboozi liweddeyo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abankuumidde nga muli balamu. Julie Jinkyo, welcome. Maleba naye okulaba. Nabaggala Irene, you're welcome. Jamie, you're welcome. Elizabeth, you're welcome. Akoraje Perrin, you're welcome. Karema, you're welcome. Julie, you're welcome. Regina, you're welcome. Tom, you're welcome. Rita, you're welcome. Joseph, you're welcome. Rosette, you're welcome. Eddie, you're welcome. Bamikwano mwebale kujja. Sally, you're welcome. Katonda omulungi ow'ekisa yeebale kubakuuma nga mukyali balamu. Angel, you're welcome. Williams, you're welcome. Katonda omulungi yeebale okubakuuma nga gye muli mukyali balamu. Naffe Mukama atukuumye, nange Mukama ankuumye. Akoleza ebikulu byereere. Ennaku zino ennyimba nazivaako, mba njagala okutandisaayo n'oluyimba waakiri tusinze ku Katonda, tumwebazeeko, tumutenderezeeko, naye ennyimba banaye copyright tuli bize, so sisobola kuselectinga luliwo olusibe luliwo olutali lusibe, kati byonna nembireka awo bwentyo. Wameri, is it? Wameri, you're welcome. Wanyama Sandra, you're welcome. Mbambuke Alvin, you're welcome. Bamikwano mwena nsanyusa okubalaba, so kubaniriza mwena ne mbamalayo, naye mwenna mwebale kujja, mwebale kubeerako, mwebale kutambuza video. Video y'eggulo yatambudde nnyo, abantu bagirabye, mwebale nnyo, mwebalire ddala, message yatambudde. Olwali ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogw'2021. Bw'omala awo ennaku z'omwezi nga ziwedde ogenda kuwandiika ekyawandiikibwa. Tugenda kudda mu kyawandiikibwa ky'eggulo. Nafunye obudde butono kuba ebyokwogera byabadde bingi, ekigambo ne tukigira nga tumaliriza nga obudde butono. Ekyawandiikibwa ekyo nkikomezaawo leero, twongere tukyongere okukisomako kuba nawulidde nga kisigadde nga tekiweddeeyo. John chapter 8 verse 31 up to 36. Tukyali mu busibe, twagala emirembe naye twala ayinza kutuwa mirembe okuggyako omwana yayinza otuwa emirembe. Kye twabaddeko eggulo n'olwaliro kyenkomezaawo, tuli mu busibe. Yes, wetugenda okusoma leero nsaba Katonda ampe ekisa mbiyitemu mangu mangu, tufune ekiseera eky'ekigambo nga kigazi, tukisome bulungi Bible and politics, tumalirize nga kyonna tukitegedde bulungi, then Omwoyo Mutukuvu abasomese okusingawo ku bwenkiwulira. Bw'omala okuwandiika ekyawandiikibwa ekyo, John chapter 8 verse 31 up to 36, mba nzigyawo Maureen Skin Care. Eggulo abantu bankubidde amasimu nga bagamba tuwe ennamba ya Maureen Skin Care. Tetwagala kutunulanga gundi, twagala kutunulanga gundi. Naye mwagala ebinyirira, mwagala ebirungi. Njagala kubanga babi, njagala kubanga babi. Kati nkubira nkuwe ennamba ya Maureen Skin Care bw'oba oyagala okubanga babi. Bw'oba tuyagala kubanga babi, gwe sigalayo. Now, ninawo ebintu bitono byenjagala okusooka okugyawo wano. Drone zange leero tezibadde active bulungi, naye waliwo byenjagala okugyawo mu section eri ebadde ya security alert. Security alert ninayo emu yokka ya Honorable Zaake. Honorable Zaake weetegeke essaawa yonna bakutwala wa, ogenda kusisinkana Honorable Seggirinya ne Honorable Sewanyana.
Honorable Zaake waliwo ekijja abasajja baleyo bakuyiyiza by election tekusangawo gwe kizibu kya Mityana naye olina okuyimirira ogambe Akabu agamba nti gwe mutabani wa Zaake gwe kizibu kya Mityana yimirira ku magulu gabiri omusomero ekyawandiikibwa ekya Ssekabaka essula 8 omugambe si 18 sinze kizibu kya Mityana gwe n'ennyumba ya kitaawo mmwe kizibu kya Mityana bakunona era Zaake weetegeke bakukima oba olina kyokoze oba tolina kyokoze tekijja kubula basobola ddala okukugamba nti gwe wayambako Father Mugisha okutta omuntu era Zaake bakukima eyo yeringa secretariat gye nnina naye mu kifo kya section eyo ninawo ebintu bye njagala okwogerako ntandise omwana waffe gyali nga bwe nabagamba ajjanjabibwa obujjanjabi bugenda mu maaso yazzeemu nga bwe nabagambye eggulo liri eddagala lyamuleetedde embiro empitirivu nadda mu kapale ke kali ak'abato ke yali yawanika yakajjeeyo naye abeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okumubeererawo so ebisigadde njabbe babuulira kuba alaba omusawo then nasobodde okyogerako naye akyali ku ddagala then ajja kuddayo ng'omusawo bwe yamugamba okuddayo naawe tujja kuba tubabuulira ebirala ebiddako bwe nali nzija wano okuweereza eggwanga lyange nabagamba nayagala nnyo okuweereza eggwanga lyange nga nkyali mwana muto naye nga nze mpulira njagala poliisi oba magye nekinema olw'okuba nasoma mpolampola jjo waliwo eyansekeredde n'osoma ebibiina 7 myaka 2 mbabuulira mazima nazaalibwa 81 nentula P7 2000 era awo okutereeratereramu nga nyingidde secondary 21 S1 22 S2 awo nno neneeyongerayo mu maaso kaakati ndowooza okusoma empola okwo kwe kwandeetera obuzibu obutasobola kuweereza ku ggwanga lyange nga bwe nali nkipulaaninze nze nali njagala kubeera mu nze naali kutta olwo oluggi nze bwe nandirukutte sandigudde naye oli omupoliisi yagwamatuseyo n'agwa gundi omwana yakomenti nze wano mbuno ye Spiderman wa poliisi yawamatuse Spiderman ne yeevulungula ebyazzeeko yagambye nazzeemu okutegeera nga ndi wano simanyi bwe natuuse nakomye enkutta oluggi katate ngenda okudda engulu nga wano naye bwe nali nzija wano okuweereza eggwanga lyange najja wano nga nzize kuweereza ggwanga sajja nga nnyina omuntu gwe njagala okulumba era nze sirumbanga ku muntu waliwo ne bendaba nga bakola ebyabwe nga ndaba enkola gye babikolamu si ye yali badde eyo abamu ŋŋenda mu bubokisi nenjogera nabo ne mugamba naye ekyo ekintu wandikirese kuba nze ndaba twalikoze bwe tuti ne bwe tuti era bwe bagaana nzija wano nentegekayo episode waliwo olwo nnajjanga yaba buloga bokka waliwo olwo nzija nga ba UPDF bannange bokka oba bapoliisi bannange bokka nembabuulirira wamu so saagala kulumba muntu naye waliwo ekintu ekisusse kyenjagala okwogerako leero waliwo programu leero ntandise mangu kubanga njagala tusome ekyawandiikibwa eddakiika eziwera waliwo programu kojja omugezi gye yakoze ng'erimu recording gye yalikodinga MC Norman e South Africa era MC Norman bw'aba kwali mu mutaginge bw'aba taliiko bw'aba kwali akolebwa ati tambuza video gwe wennyini tambuza video MC Norman sikulumbangako sikwogerangako naye nga byokola mbiraba naddala mu saga zino eza Ticha Lumbuye ebintu byokoze tubadde tubiraba sikuyisangako mu kamwa naye nkuleka okola ebintu byo kati tambuza video waliwo ekintu kye bayogedde mu recordings ezo nabaddemu MC Norman n'agamba bw'ati oyo omwana eyakola audio eyo
nze mumanyi omwana bamuyita Godfrey akolagana ne Balamu musajja gwenze Godfrey gwe bannange mwenna abakola omulimu guno mukole ekintu kino bw'oba tomanyi kintu tokyogerako okujjako nga mulina ebirala ebyabaleeta ku midiya naye bw'oba wajja kuweereza abantu bakwesige nti bw'oba oyogedde ekintu kale waakiri ku 100 emikisa 85 kibeere kituufu waakiri at least kibeere kituufu emikisa 85 kale giri 15 kuba olumu tufuna information nga tetuli ku ground oba omuntu abeere ng'oba oli ayongeddemu naye waakiri era 85 osigala oli mu distinction okitegedde wabula si kubanga emikisa emituufu giriko 30 ku 100 awo kiba kitegeeza nti waakawo yenna mufu oli mu F9 ekintu ekyo nkyewala nnyo okwogera ekintu kyeseekakasizza olaba nze ne maama Janet nga mpa ekintu nsooka nemugamba maama Janet kino ekintu ngenda kukyogera naye munnange tontomeza nangamba munnange mwana sisobola kutomeza tuyambe eggwanga nenzija nenkyogera Norman wagambye mbu omuntu eyalikodinga audio eyo omumanyi abeera Uganda wasoose n'ogamba mbu nabeera Turkey nomala n'ogamba tali Turkey simanyi mbu akolagana ne Balamu simanyi mbu no ye Godfrey mbu simanyi n'ogamba MC Cruz agijeyo kati Norman okolera ani kale tugendedde ku version yo nti kyali kya bulimba wali ogamba MC Norman agijeyo lwaki kubanga otugamba Kandiho yali amaze okukubira essimu ng'ate odi yegamba nti Kandiho yabadde mu meeting eteesa okukuba embassy ya Turkey lwaki ogamba MC Cruz okujjayo odi eyo agijeyo Norman okolera ani audio eyo yange nze nagiri recording nze nali origin ya information yeyo nze byenjogera sibyekweka nawulidde kujja omugezi nga yayogera naati okwogera erinnya n'alibuuka yamugaye omwana yali recording oyo mumanyi mwana ye abeera kata erinnya n'alibuuka nze seekweka his excellence Kyagulanyi yagamba bwati tetulina kye tukola kimenya mateeka nze nali originia nze nali kodinga audio eyo nga njiwa buli muntu alina following asobola okugitambuza nga tutaasa Tikyalumbuye kubanga twali mu kaseera akazibu ennyo nga abasajja bakitegedde Lumbuye sawa yonna afuluma obujulizi bubabuze bakola ekintu ekinyika Lumbuye basobole omuzza e Uganda nange nennonya abantu abalina eddoboozi nengenda mu kabox ka Cruz bantu bangi be nasharinga nabo Cruz ne mugamba fashion yeyo gundi yo style yo etambuza nnyo message nakola ki ne mugamba akakantu kateekeyo nakatambuza kati gwe Norman owaffe lwaki ogamba omwana ajjeyo akantu ako kyova olaba kojja omugezi jju kojja omugezi webale nnyo webale eddala era kojja omugezi yaŋŋamba nayogera ne kojja omugezi bulijjo omubuulira bwe mba nfunyeyo info ne mugamba kojja kino kiri bwe kiti naye kojja yaŋŋamba bw'ati oli mwana muto wakajja ku internet nti ye nze gwoyogera naye nti ndudde wano ku internet nti byokola nebyoyogera webale nnyo webalira eddala naye nze bwobanga oyogera nange bw'oba oyogera ebyekisiru manya nti nkulikodinga enkya nja kwabya kojja omugezi yaŋŋamba ne mugamba nze sitidde sina kya busiru kyenjogera sina kya bulimba kyenjogera ndikodinga naŋŋamba kale neŋŋamba nze tebanzanyirako tebanjogererako bya kisiru kojja omugezi yakiŋŋamba kati gwe Norman nze Godfrey yagambye oyo mwana mumanya ali wali wa Balamu akolagana ne Balamu musajja gwenze mbera wa Balamu musimanyi mbuno batandikaawo mbu byatandikira nze manyiwo byalinga byakusaaga agezaako okutta credibility ya source musajja gwe Norman ne waffe waliwo be bajja okusiba nabbi omuto yalagula obunabbi bukyalanda Norman nawe bajja kusiba bw'oba oli awo okakasa ng'omanyi origini y'akantu ako yagambye simanyi bunnaani yakamuwa gwe oyogera ne maama Janet gwe musajja gwe omanyi wenzija info gwe
gundi gyenjogera John otandika okunninyirira mbu simanyi byali awo byakusaaga era bwe nali ndikodingira cruise samuweereza nti nfowadinga buno audio buno obutambula buno obwoku WhatsApp buno obwa gure simanyi yero nakalikodingira ku gundi ye nga ka green nga information njiwa cruise era cruise akateekayo nga kava mu kabokisi kange nga kagenda wuwe wabula sika forwardinga gwe musajja gwe nomani okolera ani wabula kasita bamunywezezza entege n'amagulu n'agamba bw'ati mama wange yafa nange ndi mulekwa mama wange yafa kitegedde nange mama wange yafa sigososofirwa maama kibi nnyo naye ate tojja twononera bintu mbunula okuba maama we yafa maama we omuteeka nnyo ku gundi ku revolution kati olusenga ye yafiira wali ku gundi ebusega ngali ku trek ya gundi ya Kyagulanyi ne bamulinnyanga bwe balinnya sente za twandinywedde kutuzi musajja gwe kimu bibiri maama wange yafa ffenna tufiiriddwa abantu tojja kuyimirira ku ekyo olinyirire credibility yaffe MC Nomani oyina gwokolera naye tambuza video omuntu abantu bakitegeere gwe tokyalina kyotugamba ebyo byogamba mbu simanyi experience simanyi mmwe mwasooka ku internet simanyi mmwe mwasooka biki waliwo wootuuka nokkiriza naffe waliwo wetujja okutuuka tukkirize kati tugende tulunde embuzi bwe biba biganye genda olunde ente funa ekirala kyokola internet nasooka nenkulaba ng'osoma ebibaluwa ebyekiyaayi ng'ebibaluwa byo byakulimba bansindikidde watukakasa Lumbuye ojja kukiyimirirako bakufoofe Lumbuye ali Uganda va ku bino bye bagamba nti ticha Lumbuye yakozesanga akakodya ak'okubika omuntu gavumenti emuseseme nedda kati njagala nkubuuza ogenda otya mu kabokisi ka cruise n'omugamba ajjeyo information efaanana bw'etyo okolera ani nga Kabuye Boston ye bwe yagiwulira yasitulirawo banne ne bagenda ku embasa ya Turkey omanyi information eyo gwe kye yakola musajja gwe omanyi we nagijja oli onkogamba embu nno twali kumalwa mbu baali awo kumalwa nga basaagasaaga ne bakyogera kandiho nankubira neŋŋamba omwana gijjeeyo era abangi nabagamba bagijjeeyo ne bagijje lwaki wabagamba bagijjeeyo okolera ani musajja gw'omanyi ekyali kituuse ku Lumbuye naye kaakomewo agenda batokosa license agenda zibajjako mbabuulidde mumulinda akomewo ebyokwogera bwe bikubulanga sirika nomanyi okwogera siri walo oluwaddemba okubuukamu omwezi bw'olijja tuli kulaba naye tosobola kudda ku soosezi zange tosobola kudda ku droni zange eziri credible ozirinyirire mbuno baali kumalwa mbu yagirikodinga mumanyi oyo mwana mumanyi abeera Turkey wali ewa gundi ewa Balamu ayushua omanyi gwe musajja gw'omanyi mwayogera dde ebyekisiru ono mutabani wa Tamale Mirundi yajja n'atusomesa Interpol Lumbuye tasobola kulemera Turkey kubanga Interpol yawane Kololo bwe wandikira Interpol yawali kati balina amapeesa ge banyiga gabeeraga Interpol yokka omusibe n'abuuka mu bbanga n'ajja Uganda Lumbuye yatuuse dde Uganda jjo bwe bamugambye nti no Lumbuye bamutadde yagambye abaana ne bamutokosa awo yagambye bw'ati ate saagala kunsinikirako nnyo binnyo nze ndi PR nze nafuna omulimu kakati bwe bamutadde gavumenti neevaako ate gwe batta nawe wakkiriza bamutadde bannaye bwe muba temwina bye mwogera musirike omwana yatugambye nze nafuna omulimu ndi PR w'ettaka kakati ani PR wa Mayanja ono minisita w'ettaka ye Mayanja ani era n'apostinga n'ebifaananyi ye ne taata we nga bagenza okutula ddiiro mutakasiza kye nabagamba nti oyo mwana yajjamu NUP omwana oyo yasaba omulimu mu ofiisi ya Mpuuga n'agumumma ku paramenti gw'obeere PR waani gwe obeere PR waani era wa Mayanja Segona yabuuza
Honorable Sseggona yabuuza bannange, yali Honorable Sseggona yabuuza, bwe mugamba nti Nabbanja tasaanidde kubeera prime minister mu gavumenti ya Museveni, ani asaanidde okubeeramu? Nze Sseggona nnyinza okwambala n'engenda mu nembeera prime minister era Nabbanja yasigaddewo. Kati ani ayinza okubeera PR w'amayanja nga tava wa mirundi ani? Era gw'obadde olina okubeera PR w'amayanja. Nze mutabani wa Katongole nsobola okubeera PR w'amayanja? Nze nedda ssebo, waakiri mbeera PR wa Sky Soldier. Sky Soldier gundi emumanyi gogo, era Sky Soldier bwampita kati wano omulimu nguvaako. The youngest politician eyaggulawo Kitalya prison, ekyo ne Google ekimanyi, nsobola okugenda sinza kubeera PR w'amayanja. Omwana yatuvumye musinika wano, nze PR omulamba. Nze nafuna omulimu sikyali kubiri, kwegamba wajja onoonya mulimu NUP si kiddukiro kya boonoonyi ssebo. Bw'oba oddukiddeyo kukutereeza isi kujanga olowooza mbugwasinga NUP. Katonda yagamba bw'ati, yagamba Musa bwe muyingiranga mu nsi eri muzimbe ebibuga nga bingi mubiteeke waggulu buli muntu abirabe, buli adduka nga alina ekintu addukira omwo naye awone. NUP okkirizibwa okuba ng'obadde mu bubbi w'akasimu n'odduka n'oyingira mu NUP n'obeera MP ng'obadde obba busimu, ekyo kikkirizibwa. Naye si kuleeta lugezigezi mbu olw'okuba olina psychology ku mutwe otufuge, nedda ssebo. Gwe funa omulimu. Naye nze mbasekerera gavumenti eri mu kawungeezi ekkirira, ate abaana abato mugiyingira, kale bajja basiba. Abasajja Mayanja ali ku ddiru yakubba ttaka mu Buganda. Gw'omwana omuto ogenze mbu nobeere PR wa Mayanja, wabula mulina omutwe famire eyo, famire mmwe omanyi babakozesezza n'amagezi gammwe gonna bagatwala mu mutwe mulimu byenda. Kaakati mulaba ayogera nga mukazi. Byekoze gwe byekoze. Nze nja kusigala nga nnina omutwe gwange nga bwe najja, ate era nga bwendi yenna yeekoza, yenna yebyudde akutte mu bizigo. Wamaleka ngende ku nsonga endala, ebyo tubiveeko. Jjo wabaddewo amawulire e Uganda, bulijjo bantu mmwe musekerera abasoga. Mbonna abasoga babatwalako ebikajjo. N'ogamba era nze senga nze nali musoga, Museveni nandimutemedde ku musiri gw'ebikajjo. Nandimutemedde ku musiri gw'ebikajjo, nzo ebyange nandibitemye nembitwala e Kenya nembitunda kuba ebbeeyi eri Kenya. Abasoga basimba ebikajjo, ebikaado bye birimu ssente ewaabwe, ye cash crop. Abasajja ne bazimba amakolero ne bagagira ne bagamba tokkirizibwa kutambula na kikajjo kuva wano kusukka wano, ebya wano tebisala kudda wano, okujjako ng'obifunidde passport, birina kuguza eyo kampani eri mu kitundu ekyo. Kati abo ab'amakampani bo ne baseetinga ne bagamba bwe bati, eggaali tipa y'ebikajjo ya mitwalo 3 kiwedde. Kati nga mulina okwegatta emisiri 6, muteekeko abatemi, muteekeko abasombi, muteekeko abeetisi, muteekeko abatisi n'abatikuzi, mutwale ku kampani babawe emitwalo 6, mugabane mufiseewo 600 so olwa dola olw'e Uganda. Ne mugamba Museveni ojooze nnyo abasoga, ojooganga abasoga siffe tugenda kukutema. Omuyindi yatudde mu parliament, omuyindi ayi Mukama Katonda kola bwoti, Amini azuukire Museveni afe, Mukama tuwa Amini atufugeko ng'avudde na mu magombe, Museveni agende. Ekyo Mukama ngo ffe tujja kitegeera, Amini lwazuukira Museveni lwabaafa, ekyo Mukama asobola okikola. Amagumba amakalu gaddako ennyama. Amini lwazuukira Museveni afe, automatically kiba kitegeeza ntutte president, mbawadde president. Museveni afe, Amini azuukire, tumulayize Kololo, emizira givuge, Amini atuule ku ntebe atereeze Uganda. Omuyindi yagambye bw'ati, tuteekwa okutaasa Lake Victoria kuba ky'ekibiira ky'ebyennyanja. Empuuta eggwawo, tutaase empuuta,
tukole tutya amendment bill of fishing in Nile Perch. Ugandans should not even bother. Setani takukemanga nti omunnayuganda ogenda kuddamu okulya empuuta. Tusobole okuyamba Lake Victoria. Empuuta evaamu essente nnyingi nnyo. Bali mu palamenti bakubaganya ebirowoozo. Kampani ezikola ku kutunda ebyennyanja ebweru w'eggwanga ziteesa munnayuganda taddamu kulya kyannyanja. Ulira obubaka bwa leero bugamba tukyali basibe newankubadde tuli bazzukulu ba Ibulayimu. Yesu bw'asomesa ekintu kitunuulire, bw'osanganga Yesu we yayogerera ekintu kitunuulire nnyo. Bw'oba olwaleero okisomye n'otakijjaamu makulu, ddayo okisome. Kasita owulira nga bagamba awo Yesu n'asomesa, awo Yesu n'agamba, awo Yesu n'abaddamu, ebintu bye yayogera bitunuulire nnyo, ojja kukiraba nti okuba omunnayuganda tekikumala, empuuta bagitwala. Yesu bw'asomesa ekintu kitunuulire. Anti abasoga bo basiru nnyo babatwalako ebikajjo, ennyanja bagitutte. Ate si nnyanja yokka, ettaka balitutte. Mbuuza, mu Uganda temuliimu bantu basobola kutwala mulimu gwa kusuubula byennyanja eby'empuuta ezo? Gwe muyindi gwe mmwe bayindi mmwe, ewammwe buyindi tewaliyo nnyanja, temusobola kukuuma nnyanja yeewammwe era mukuuma Victoria. Bannange tetuyinza kubeera na mulembe musiru nti ffe ennyanja yaffe kati abayindi be basobola ogikuuma. Abazungu bagenda okujja e Uganda, basanga ku nnyanja Nalubaale gye muyita Victoria nga kuliko abasirikale lukaaga abaali batukuuma ennyanja nga babayita abasirikale ab'empingu. Era ekyo kyasigalawo, bamarini ab'amazzi mu Luganda babayita ab'empingu. Kabaka Mwanga Muteesaani yali abalina nga yeekuumira ennyanja. Kati abayindi be batukuumira ennyanja. Bannayuganda twasiruwala ne tutuuka ku geegi nti abayindi be batukuumira Lake Victoria era bagirumirirwa nnyo. Naye Mukama kola bw'oti, Amini azuukire Museveni afe, abayindi bakomyewo edda. Kati abayindi be bafuga Uganda. Amini omusiru yatula n'agamba bw'ati, I want to see the Kampala street proper black. Ugandan is proper black tomorrow. And exactly checha happening proper black. Bana Uganda never twala Kampala. I wanted to see Lake Victoria proper black. Museveni otuleetedde bagwira banno mutwale Uganda naye enkulayira abamu omala kututta. Abayindi okutwala Uganda. Mukiteke ne mu constitution nti munnayuga sebo n'ababaka ba parliament batudde oyo omusajja mwabadde mumukubira mu parliament. Ensi netegeera nti Uganda si yakumanyiira. Omusajja n'atuula n'ayogera n'agamba nti munnayuganda taddamu kulya mpuuta. Nammwe ne mukidisikasinga ne mumuleka n'akwata ebitabo n'akwata fayiro n'afuluma. Era nammwe mwateesereza nnyo eggwanga. Naye bannaye basajja mmwe mujooga. Abayindi batudde ne bateesa etteeka. Kati awo kitegeeza mwenna mugenda kuggwera mu kkomera okukukwata n'ekyennya. Olaba omukazi yatuganye mbuna abiika amagi g'ebyennyanja. Omukazi ali mu kuleppusa Kenya agitadde ku huuku bw'ati. Kenya eryawo ereppuka. Mwatta abaana b'amagi gange. Mwatta amagi gange. Nze nabiika amagi gange lino eggi lyange. Mukazi gwe yengege gye walonzeeko tugitwale tugikole DNA. Gwe gizaala gwe wagibiika. Gwe wagibiika eyengege. Kaakati nno nowulira eryo etteeka ligenda kubakwata. NRM eryo etteeka muliyise. Eryo ddyo muliyise nommwe bajja basiba. Nze ngende mu nnyanja nvube empuuta yange nga nkitegeeredde ddala empuuta yo ya muyindi. Mukene ye w'omunnayuganda. Basajja mmwe lwaki temutwala Mukene? Bagambye bwe bati kubanga bwe tuba twagala okuggyayo ebbeeyi y'empuuta kubanga empuuta yatunzi nnyo ebweru w'eggwanga etuleetera ssente empitirivu nnyo. Bagambye bwe bati omwaka gwa 2020 bafuna ttani z'empuuta ze baatwala ebweru 1,142. 1,142 mu kilo 2 ttani
tani 2 si kilo tani omutwalo gumu mu 1,442 ne muvaamu obuwumbi 2,268 mwebale nnyo mwebale ddala sente ezo ne zikola ki ne muzizimbamu eddwaliro wa ne muzizimbamu oluguudo wa ne muzikolamu ki sente ezo gavumenti mwazikolamu ki wulira mbubbo be bakkirizibwa okugula empuuta ngera bwe babikola ku bikajjo gwokwate bannaye mumanyi yingini etandikirwako ya miliyoni 6 eryato lya miliyoni 2.5 obutimba bwa sente mmeka ogenda ogula empuuta olw'okuba agigula ku mwala abeerawo bo tebaba na competition basazeewo bataddewo detteeka olina giguzaye akugambe empuuta ya 15 kilo nga ku kyalo abantu basobola okwesondaawo ne bagamba ffe tugipime tugigule kilo mutwalo ne bagipima ne bagitematema buli omu n'agenda eka n'agenda aliisa abaana be abasajja bagambibwa bati omunnayuganda gwe bakwata ng'ayina empuuta teri bbeeri mmwe kambabulire okubeera bazzukulu ba Ibulayimu Yesu yasomesa tekikumala kubeera nti oli mwetwaze nedda ssebo tekimala waliyo ekyala ky'olina okwongerako osigala okyali mu busibe ne bw'oba oli mutabani wa Ibulayimu olina okukkiriza omwana oggyeko ekikoligo kiri abasajja bamubuuza naye gwe by'osomesa tetubitegeera ate ffe abazzukulu ba Ibulayimu eyo ngenda kujja lindako nkomawaawo awo nkomawaawo awo wennyini awo nkomawo sinnaba kumalawo abayindi batufuukidde abayindi batwala ebikajjo bya Busoga abayindi be bali mu ttaka ogenda owulira emubende nti ebidi alamu atemye abantu ogenda okuwulira nti gundi abayindi bakomyewo n'omugwira munnaabwe Museveni okomezaawo abagwira ng'Amini yagamba I want to see Uganda proper black Museveni wants to see Uganda proper Indian naye bannange ekikutte obudde kigenda kubuta kambabulire naffe tuli eno tuli ku mawanga agatali gaffe naye waliwo amateeka omugwiro oyina wookoma ne kaadi zaffe eziringa visa oba national ID zitambula na visa gy'oyina bw'oba oyina visa ya myaka 5 nga wajja kukola myaka 5 bakuliniwingira mwaka bwe guggwako nga bakwongera ID naye omuyindi omugwira kasita obuuka n'ogwe Uganda kiwedde buli mugwira ali e Uganda ayagala Uganda okusinga ewaabwe gye bamuzaala tetulina order banyigiriza bannansi ne basanyusa abagwira ensi zonna mu nsi yonna tewali we kiri obwo tebuba busosoze bakukuuma bakulabirira bakuwa ne privileges naye akamanyiro kabaako we kakoma nakugamba wano ndi mugwira buli mwaka gavumenti ya wano enziriza ku musolo gw'enzijako enziriza y'emitwalo 4 buli mwaka mulimu ennaku enkulu 4 mu mwaka buli lunaku olwo bwe lutuuka bakuwa emitwalo 10 mu mwaka gy'emitwalo 4 bagiteeka ku akawunti yo newankubadde oli mugwira saagala kujjawo kiri nti abagwira tetubaagala Uganda naye babeereko we bakoma omugwira yagambye mutemumanyi kukuuma nnyanja musajja gwe oyagala ennyanja okusinga bannayuganda India tewaliyo nnyanja kati I want to see Uganda proper black isale mukama lwaki tozuukiza Amini n'otwala Museveni ffe tunakitegeera tuba tuziika Museveni nga breaking news tusooka kuwulira breaking news Saudi Arabia nga yonna eri ku bikukujjo Amini azuukidde kubanga era bw'aba waakuzuukira tasobola kuzuukirira Uganda bamuziika Saudi bagenda mulimbo muddungu nga Amini atambula breaking news Al Jazeera ngigamba the former president Amini za walking za desert gabaga akabreaking ye Museveni nafa tumanya bumanya President afudde omubbi president akomyewo we want to see Uganda proper black
kuba kati akamanyiro kasusse sebo be bannannyini bizimbe be basula mu bibuga omuyindi ali Kampala nga yerandi road nga yapangisa omunnayuganda. I want to see Uganda proper buraka. Kambabulire Museveni ensi yagitwalira mu magezi ng'akoze Kyagulanyi tugamba parliament rubber stamp ya Museveni naye bannange embuuza tetusobola kwokya parliament yeeyo. Omwana inciting violence okuva lweri nti terina kintu kyeteesa kiyamba muntu munnayuganda tetusobola kusala magezi gonna kwokya parliament yeeyo. Parliament tujokye. Parliament tujokye. Amini yafuga Uganda nga talina parliament yatufuga bulungi. Lwaki tetwokya parliament ya Museveni yekka? Omuyindi n'akyogera n'atambula wano ani honorable Zaake baleeta Nawangwe mu parliament mu kakiiko akalimu Zaake bakutte kutta abaana babaleepinze Nawangwe ayogera ebyekisiru Zaake n'amuwujjamu abo bbiri tewesiruwaza. Nawangwe n'agamba omwana n'ankuba n'amugamba over n'amulinda mu korido n'amugamba nkuddamu. Nawangwe walalala speaker nyamba yamukuba empi. Nawangwe n'addamu amagezi taddanga mukola bya kisiru. Basajja mmwe ababadde mu meeting omuyindi oyo ne mutamukuba mumpi n'ayogera nti nga waliwo ne MP akiikirira Lake Victoria kati nze omuvubi mbakubeera waawo oyo musajja babadde bamunzijako bujja bantwala ekitalya ne bwe batandimpadde ebbeeyi. Ffe twalyanga ebyennyanja ne batugoba ne mu kiraasi ne bagamba tica n'agamba nedda wire leero mudde ewaka gendo gambe taata nti Madam antumye. Madam mama wa Faza Kibuuka ono yali egindi Faza Kibuuka oyo gwe baleepusa mbuno yakwata simanyi mbuno yakwana omukazi oyo yali ow'olukalango simanyiwa oyo Faza Kibuuka obi wange oyo nayingira naye pittu ngenda okuva mu P3 nga yingidde secondary oyo Faza Kibuuka y'omuku mama we yali atusomesa nasale bamuyita Madam Nantume era ye mama wa omukyala yakolanga kusimba bali bamuyitaani omukyala muka oba yali muka omugenzi ono yakolanga ku super mulindwa muwonge wali omukyala bamuyita oyo mama waabwe oyo ye yansomesa nagamba wire bambi dayeke ogambe mama ogambe taata nti leero Madam atugobye tujje tunaabe nga kirasi olugiyingiramu bwoti abalanga bagamba Madam ffe katufulume kiki wira awunye ebyennyanja kati Ebeneza tagenda okukwata ku Ebeneza nga ali empuuta taata mama Ebeni mukomera Museveni bagenda kusiba bwato bwayogera Mukama. Era bannayuganda n'osanga omuntu ng'akyako era ffe aba NRM nze nkutte kadi ya NRM mwekamba buulire baba tebakugobangako mu kirasi lwa byannyanja tomanyi kiyitibwa mpuuta. Ekyo tukimanyi wabula kati tewakyali kulya mpuuta ebyo njagala kubinyumi omwana ndibimunyumiza bunyumiza agabe taata ate kyajja kitya nti ffe okulya empuuta musango. I want to see Uganda proper buraka. Proper buraka. Bamubuuza senga tebagenda nagamba they will sit here as if they have sit on the fire. Bwato buyayogera oluzungu lwe bwali bweruto. Yes, if they don't want to go, you leave them. They will sit here like they sit on the fire, on the frying pan. Then the following day, Uganda was proper buraka. Museveni atwala Uganda mu magezi nga temulaba akozesa parliament eriteeka ligenda kuyita. Anti ye Museveni ye talya byannyanja ye nannyini business. Bagambye ekyennyanja kitunda e Uganda naye genda ku mwalo olabe ebbeeyi gye bagula empuuta. Bo si bavubi bo tebavuba okuvuba nduulu naye bw'okituusa ate ku ttale ate kyabwe. I want to see Buganda proper Baganda kala at least. Kubanga Museveni ufusi ekirala. Uganda should be proper. Museveni abanyarwanda. Museveni munyarwanda gogenda kutuviira. Kubanga Museveni munyarwanda tatuyambye.
Museveni Munyarwanda, muto we Musumali, mutabani we Munnakenya. Wabula basajja mmwe bagenda basiba. Kyokka ate n'Omunnakenya mbuna alonkinga, mbuna agenda simanyani task force ye, simanyi tax force. Eri mu kulonkinga. Basajja mmwe bagenda kubasiba. Mwe Bannayuganda mutudde naye okubeera Munnayuganda tekikumala. Omwana yagenda okuwa emirembe, omugwira tagenda kukuwa mirembe, ettaka alitutte. Naye teri kintu kinnuma ng'ate kukozesa Baganda. Omwana omuto nze ndi PR. Nze ndi PR w'amayanja. Nkyali awo kusigire ate era ne ku internet kati mbeerawo lwa Sunday lwokka sikyabeerako buli lunaku kubanga kati ndi PR. PR akola PR y'okutwala ettaka lya Uganda ye Tamale Mirundi Junior. Akola PR ya Museveni Omunyarwanda atubaddeko Tamale Mirundi Senior. Eyo family nayo bajja gisiba. Mbabuulirira wano. Oyo mwana nabbi oyo mumukwate bulungi buli amulabako mu making sure nti oyo mwana akula bulungi aleme kugenda mu byakalyoki aleme kumansula akulenga nabbi. Uganda eyina nabbi. Yagamba waliwo be bagenda okusiba bwe baba tebeeterezeza n'abagamba mwetereze. Nabbi yenna gyava ne gyakoma bw'ayogera ekintu kubeerako solution. Bw'ati bw'ayogera Mukama bwe muneetereza mujja kuwona, bwe munaagana mugenda kufa. Oyo omwana byonna yabikola. Weetereze. Bw'ogaana bagenda kusiba. Oyo mwana nabbi. Abayindi eggwanga balitutte. Mubadde mwasekeera Kalamojja mbuno bagitwalako Gorodi. Ne bajja nga basembera. Busoga ne bagitwalako ebikaado. Kati namwe baba tutteko empuuta. Okukukwata n'empuuta. Wabula mugamba muli independent. Ekyo tekimala. Okubeera Bannayuganda tekimala. Ng'Omunyarwanda yabafuga. Njagala kugenda mu kyawandiikibwa. Naye njagala kujjawo bino. Njagala kujjawo kano. Omulamuzi gwe bayita Emmanuel Baguma ani amumanya amwinako ku kifaananyi akituwe. Omulamuzi oyo yasaze omusango naye mulamuzi gwe mbu mutwe oyinamu amagezi. Omulamuzi yabuuza Minisita Nabakooba wawangulira ku bululu bumeka era baakubba bumeka. Namugamba simanyi. Kati wemba wakulangirira nkulangirire ku bumeka simanyi. Baakubba batya simanyi wabula baŋŋamba banziba. Yagambye bw'ati omukazi aveeyo. Alina ku kifaananyi ky'omulamuzi oyo bamuyita Emmanuel Baguma mutuwe. Omanyi bakwatayo ebisajja ebiri awo ebitalina future. Era oyo omulamuzi tasobola kubanga akolerera kubeera mulamuzi ng'abasajja nga bassebutinde bwe baali, nga bawambuzi bwe baali. Omulamuzi wa Uganda erina omulamuzi ku kooti y'ensi yonna. Waliwo omulamuzi atuula naye ng'olaba alina future. Kati omusajja Emmanuel Baguma ani alina ekifaananyi ky'Abaguma akituwe. Kubeeko omuntu akitufuwadingira tumulabeko tumutegeere. Wano twali tetumanyi kikyonco. Omusajja yavaayo mu gundi gwe baakozesanga kikyonco ng'ate Salimu Saleh ye kikyonco. Bwe baapositinga kikyonco yabula. Kikyonco mukyamulabako. Kikyonco yalagawo yamenya abeerusanja. Omuntu alina ekifaananyi ky'Abaguma kituwe. Omuntu amanyi Baguma gyasula mutuwe. Waliwo omuntu yaŋŋambye nze mmanyi ewa ew'okosoocola yandagiriddewo. Simanyi kilomita 14 okuva Tororo okudda yandagiriddewo bulungi. Ocola nzija wuwo ombuulire lwaki tokola gundi za poliisi, motoka za poliisi. Omuntu yamundagiridde. Yaŋŋambye ennyumba eri bweti ne bweti efaanana bweti ne bwati bwati ne bwati ekyalo bwekiti erosi bweti. Bakundagiridde Ocola olina okumbulira lwaki oddira abasirikale baffe okutambula nga bawaniridde emipiira gy'emmotoka. Bannaye mmwe okubeera Omunnayuganda tekimala. Uganda bagitwala. Yesu ye yakisomesa. Ulira ngenze mu kyawandiikibwa. Bw'oba oyagala okuyongera ku ekyo ekyawandiikibwa ogenda osome ekitabo kya Lubereberye essuula 2. Osobola okusoma essuula yonna oba osobola okuva ku lunyiriro lw'18 okkirire. Bayibuli egamba bweti
Katonda yatonda ensi. Bw'amala kutonda ensi n'agiteekamu ebintu byonna n'anoonya abifuga. Kubanga yalabanga empologoma y'amaanyi naye ate tesobola kufuga nsi. Tesobola kufuga bintu bya Katonda ebiri ku nsi. Katonda n'asembayo n'atonda omuntu. N'amuwa obuyinza okufuga ensi. Okufuga buli kintu ekiri mu nsi. Era Katonda era bwe yamala yamuleetera ebintu byonna n'amugamba biibyo. Anti gw'ogenda obeera nabyo. Tandika obituume. Adamu n'atandika okutonda agamba kana katono kamyu. N'agamba eno njovu. Kino ekyobulago obuwanvu bwe buti. Eno bagiyita ntulege. Ntugga. Ate kino ekya zebura kirimu ebikubo maama nga kinyirira bulungi nnyo. Zebura enyirira bulungi naye yagigamba gwe jagenda mu nsiko. Zebura gwe kubamu akafaananyi awaka ng'olinawo zebura yonna enyirira ebeera nnyonjo buli ssaawa naye yagigamba gwe jabbeera mu nsiko. Era waliwo omuntu agamba munne gwe kennakukwatako jja kumbuulira lwaki zebura ebeera mu nsiko ate nga yeesinga okunyirira. Oyo omanya kyagenda okukola. Waliwo omuntu aze mu kabokisi n'agamba mwana wange wasuubiza okwogera ekigambo emizindaalo gy'essimu gyabike kimenyewo. Naye nga mpulira obusungu banteeka batya ku mudaala gwe okuntematema ebifi. Mbu nze njamu ssente bwe ziti mwampimye kilo zange muzimanyi. Katonda n'atonda ensi n'agiwa omuntu agifuge. Kati e Uganda byakyuka. Ne Yesu we yagenda okujjira nga bikyuse. Nga waliwo ebifuga omuntu. Kati e Uganda Katonda bye yatuwa okutufuga bye bitufuga. Nti ekyennyanja kitufuga kati bakutta olw'okuba wassa ekyennyanja. Kati ekyennyanja ye mukamaawo. Era omuvubi bw'ajjayo akatimba bw'ati n'alabamu akennyanja akato adduka alabiriza mangu awo. Oba ne baali nabo tebamukutte ku kamera. Kubanga senga ekifaananyi kitambula ng'alina akennyanja akato afudde. Kati ekyennyanja ye mukama w'omunnayuganda. Olina okwekuuma ennyo ekyennyanja. Kubanga waliwo minisita abiika ebyennyanja bw'akusanga n'ekyennyanja ekimuyinako DNA. Naye mukazi gwe njagala nteekemu ssente zange zenkola wano. Nze banzikirize tukutwale ku DNA n'ebyennyanja. Londamu ebyennyanja byo tukutwale ku DNA. Tulabe oba mukazi gwe obiika amagi. Tukutwale mu sikaani. Tulabe oba amagi tukuggyemu eggi. Tuliteeke wali mu ccupa. Likule. Lifulume. Tulabe oba linaafuluma ngege. Mukazi gwe. Simanyi Irene Mudoli. Simanyi Gudoli. Simanyi ani. Ebintu Yesu mwe kyawandiikibwa kitwasomye Yesu yagamba bw'ati. Bible and politics. Obe omukozi w'ekibi yenna abeera muddu wa kibi. Waliwo omuntu atuuka ekiseera ng'ekibi ng'ekintu kyamufuga. Baŋŋamba bwe bati mami wange bwe yali nabanyumiza bwe baamutwala okumulongoosaamu nze bebi. Nze kibebi kibwire kibebi. Bwe bamutuusa mu siyeta bagamba bwe bati dokita taliiwo. Ne banoonya dokita n'ajja ng'ali soba ne bagamba ono dokita talongoosa nga tanywedde ku mwenge. Ne bamala okunoonya walagi. Dokita anywemu walagi obwongo buzuukuke alyoka alongoose maama. Yafuuka muddu wa mwenge. Era waliwo omuntu gwe bamanya nti ono omusomesa okusomesa alina okuba nga anywedde. Bw'omusanga mulamu tasobola kukubuulira kintu n'eki kikwatagana ku ba missionaries. Era takimanyi ti ba missionaries be baazimba Lubaga hospital simanyi sukuulu. Ebyo abyerabira aba talinako kantu n'aka ku bwongo. Kati bw'amala okunywamu bw'ati n'alyoka akubuulira Sir Vasco da Gama. N'asooka akubuulira John Speke. Najja ng'akunnyonnyola abantu nawe n'okkiriza nti Lugadi yali musajja. N'akunnyonnyola Lugadi ku Odi Kampala awo. Nga naye amaze kuteekamu bw'aba tataddeemu tasobola kukubuulirayo kintu n'eki. Oyo yafuuka muddu wa mwenge. Gwe bw'osomesa ennyiriri Yesu asomesa n'agamba ofuuka muddu wa kibi. Waliwo omuntu omu n'aŋŋamba bw'ati nange wabula Wire njagala kujja eyo. Ekisooka ekyagala okundiita eyo Wire. Omanyi bano abakazi b'e Uganda mpulira mbakooye njagala nfune ku muzungu.
kati wiro oliyeyo mu bizungu we Jovana ne mugamba kati sebo okubye ebbali ne mugamba kati ate n'omuddugavu toyina wujja mujja wano kubanza emyaka 3 gye namala ogumu n'ekitundu ebiri nagimalako nga sirabye ku kitonde kikazi kitambula yadde ku kkubo nakolanga kiro nga emmotoka enzija wensula nendeeta mu ttano wansi nenzija mu ttano nentwala ntuuka nkoye neneebaka sigenda ku shopping sigenda wa ndya ku mulimu nywa ku mulimu ewaka nzizaayo tulo ate gye tukolayo basajja bokka ne mugamba kati tosobola wano ne mugamba ate eyo bwe namaliriza nentandika ne bankyusa nengenda awalala nengendako ku shopping malls nendabako ku bakyala wabula kubalabako namaaso kati gwe oba ekikuleeta kyakwagala muzungu oli mu kifo kikyamu nambuuza wire nomala wiiki nga teweebisse kunzi wano tetuba na bulangiti teweebika nti muddungu temwebika nti nze watali bulangiti seebika sigenda kujja ye bulangiti ye mukama we kati tabeera watali bulangiti nze wire siyinza buteebikka ne mugamba kale era ekyo kyekyamulemesa okujja byonna biyina naye ekyo kyekyamulemesa okujja ekyo ye mukama we wabula bwamala nakwe nagamba naye wire lwaki oyina empisa embi wira n'otampaayo waakiri emitwalo 10 omanyi balina engeri gye baziwewula abantu b'e Uganda naye wire naawe waakiri emitwalo 2 gyokka gikubula inze yajja mbeerewo nga ensiri zinnuma ye tabeerawo ssebo watali katimba kansiri kale ssebo beerawo kwegamba ye ekyo kyekyafuuka mukama we Bibuli gambe obeera mukama we ekintu kiba mukama obeera muddu wa kibi n'obeerawo nga kyakufuga kirina korone oli mu korone oba byebyo kyakukolonizinga you can't live without it nze munnange sibeerawo nga sinywedde ku mwenge seebaka sifuna tulo waliwo omuntu omugwe nalinga ndisikasinga naye nga mukwano gwange nnyo nga tudisikasinga ebyawandiikibwa biki bikyawo essimu ye nenkyankalanamu biki ngenda okuddamu okumuwuliza ng'afunye essimu ngagamba mwana wire munnange wire nze ebintu byantabukako munnange era okubye essimu yange nga siriiwo mbadde ngenze wali ggula kawalagi nemubuuza kawalagi kaaki munnange nyweko nfune ku tulo nywamu sinywa nnyo nga kaveera kamu neneebaka nensiibula saamuddamu kintu n'addamu n'akuba wire naawe ekikyo nzigyeko ate tubadde tunyumya okukugamba nti nno kawalagi nemubuuza kiki ekikunywesa akaveera akamu yongerako onywe bungi kiki ekikunywesa akamu nagamba wire wulira ekigambo ky'oŋŋambe wire n'oŋŋamba nnyo omwenge kati olidde akimanyi kibi wabula ayagala nkubire nze mudde munnange tonywa mwenge namugamba kati gula katoni gy'oba onywa bw'oba olabanga kyekirungi wire n'oŋŋamba nnyo omwenge ogwo gwogenza ogula nze nakugambye ogunywe nze tenagambye ogugule nze nagambye waliwo omuntu ampeereza message nakubuuza ekibuuzo nagamba ekintu n'owuliranga ebyomuddamu nosirika nogamba ono sijja muddamu ng'omu yaŋŋamba jjo wire okimanyi lumbuye tebaamutadde era wire lindako lumbuye tebaamutadde Dini Sava agambye lumbuye tebaamutadde saamuddamu kigambo oyo omuntu kubanga nali nsobola omuddamu ekigambo n'agamba ono omusajja si pasita bayibuli egamba bwetyo omusirusiru bw'atayasamya kamwake tomanya busirusiru bwe nga nsirika bw'osigala ogamba bannaye pasita nga tanzizeemu katonda yakuyambye ne sikuddamu ensi yonna ejaganya mbuno Dini Sava yagambye Dini Sava yatugamba buno bulimba bwenjogera nti lumbu yali ggulu kakati yakomyewo yagambye bw'ati okuva ettake okujja eggulu just osala busazi wano bw'oti era yavudde bw'ati eggulu n'agenda wali ettake neyeeraga naye yabadde eggulu kakati ng'omuntu era kitambuze pasita lumbu ye yabadde eggulu Dini Sava agambye buno bulimba omusajja akugambye buno bulimba nali mu pittu madamu Nowerena nansomesa ebintu ebifaanagana ebyenjawulo ebigendagana gano mazima buno bulimba kasita omuntu akugamba gwe gyokirabidde kyekibeera ekituufu
era omusajja bw'aba atandika pulogulaamu yakyogerera ddala buno bulimba. Bamaze okutula ddiiru era NUP mwetegeke Lumbu yagambye bulijjo mumusibako ebintu ye yabikoowakoowa dda era ze yavu created anaaza mirundi NUP mwesibe ebbiri agenda bakuba ate abalinako bwino leero muwedde buno bulimba nammwe ne mubutwala. Waliwo mmwe kambabulire enzizeeyo eri gye mbadde weewale nnyo okubeera omuddu w'ekibi. Yesu yasomesa n'abagamba omwana yekka yasobola obbawa emirembe naye bw'aba si mwana okubeera muzzukulu wa Ibulayimu tekimala. Muteekwa okunzikiriza. Lwaki bateekwa omukkiriza? Yekka yagenda obbajja mu kibi. Yesu bwe yajjiranga ensi eri ku bikukujju Katonda abantu be yatonda bafuga ensi ng'ensi yeefuga abantu nga bwe kikomyewo leero. Uganda waliwo ebintu bye tutya kati jjo nazze wano nenjogera ne ŋŋamba bwe nti Honorable Joyce Baagala tojulira tugende mu kalulu. Nagenza okuwira ttiimu ye ng'eyogeranga ne Joyce Baagala agamba bw'ati nze muwulira ekyokujulira si kyendiko tugende mu kalulu enkya. Abantu bonna bwe bazibangamba wire nkugambye nkwegayidde ddayo kimenyewo gamba Baagala ajulire tugira tutambulako kiki bagenda kuyiwa amagye batukuba emiggo basibe abaana baffe babakuba amasasi babafuuyire eddagala ly'ebiyenje abaana bagenda batemako emitwe abaana kwegamba Uganda tekyali yaffe tetukyalina kye tukkiririzaamu bwe mulemanya amazima gana abafuula beddabe kale Museveni atudde future kale Museveni atutte tugende mu kalulu. Sebo kati Uganda bagimututteko bannamitiyana tebakkiriza nti mitiyana yaabwe era oli yangambye nze wire nzaalibwa mitiyana nakubidde abiwaffe mitiyana ne bagamba akalulu ka Joyce weekali naye bannanga abasajja bagenda kututta bagenda kujja nga batematema njukunju ffenna tuggwewo tugende otuuka mu kalulu nga ffenna tuweddewo tujja kgenda okuziika tujja kuva mu ntaana. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye bw'ati jjo mu komenti zammwe wano yaŋŋambye pasita tokwata ku ssente z'abasajja abo okujjako ng'okimanyi nti ozitwala ojja kuzisipendingira mu ntaana. Bannayuganda eggwanga balitutta ate batandise n'okukkiriza. Batandise okukkiriza empuuta ebikajjo baabiwaayo ebikajjo Golodi baamuwaayo oyo yo Golodi twamuwaayo bajjajjaffe bo twasanga baamuwaayo tewali muntu alina bajeti ya Golodi tetumanyi Golodi omwaka oba tutunda obutaasa bumeka oba buvaamu ssente mmeka obwo bo tebabwogera tetumanyi na muntu amutwala tetumanyi na gye bamutunda Golodi wa Uganda. Wabula abakalamojja bali ku street basabiriza naye kalamojja ejjudde Golodi. Bannayuganda bakkiriza wabula bo bagamba bati ffe tuli bazzukulu ba Ibulayimu. Yesu n'abasomesa n'abagamba okubeera muzzukulu wa Ibulayimu tekimala nga muli baddu ba kibi. Museveni kibi. Muli baddu ba kikolimo okubeera bazzukulu ba Muteesa okubeera ab'engabi simanya ab'engabi ensamba okubeera bannabuddu okubeera bannamawokota buwamaaniyani tekimala. Tuyina okubaako ekirala kye tukola omwana atuwe obwetwaze. Yesu ye yagamba mwana yekka ekyo yakikola naye omugwira w'e Rwanda tasobola kutuwa bwannannyini ku ggwanga. Kyovulaba kati abantu bakkiriza. Waliwo omuntu omu aŋŋambye bw'ati wire kola bw'oti leero bw'ojja ku live gamba abantu b'emitiyana bonna bayambale yero bonna bagende kulaaleeza Nabakooba ne gundi yennyini Baagala Joyce Baagala naye agende kulaale bonna babeere ba NRM tutuuke mu kulonda ffenna tulonda mbuleera ebyo ebyokupulitendinga ebyo bajja bba batwalako. Nze nkubuulira nti tusobola okikola naye waliwo atasobola kudda. Nkubuulirira wano njagala ogire bwoti kino abakyala basobola okunjulira. Omukyala bw'aba ayina boyfriend we nga oba yali ayina bbawe gwe yali ayagala ennyo nga bamuyita Henry
n'amukyawa n'asigala ng'omukyala yakyamwagala. Bwaddamu okusanga Henry ne bw'aba asindika kigaali agenda ne Henry. Era amugamba mwana gwe buli lwe nkutunuulira nzijukira Henry. Era sikwagadde lwakuba nti nno nkwagala. Eyankyawa bamuyita Henry. Pretense ne bamumutwalako. N'abasajja bakikola. Bannange. Omukazi baali bamuyita Gundi, mama Gundi yafa nnyo n'akwagala olw'omufu. Ye bwakutunira bw'ati akulabira mu kifaananyi ky'omufu. N'apretendinga nti nalina omufu. Awo ne mufumbawo emyaka 4 ne muzaalayo n'omwana. Ebyo pretense tetumwagala. NRM twagikyawa, tetujagala, tetugenda jambala. We are not going to pretend. Museveni bw'aba atutte. Eggwanga lyaffe. Kati tutandikidde ddala okubeera abaddu b'ekibi. Tutandikidde ddala okubeera Busoga ekikajjo kye kifuga Omusoga. Omusoga n'akwata ku kikajjo. Omusoga n'akwata ku kikajjo ne bamala bamukwatako. Nga ye yasaawa ewuwe n'asimbawo ekikaado. Bw'amala okukisimba ekikajjo kyafuuka mukama w'ekikajjo w'omuntu. Uganda kati tugenze mu ngege. Ekyennyanja ye mukama w'omunnayuganda. Yesu ekyo yakisomesa. Ebintu byakyuka, ffe tetukyali bakama bansi. Nga Katonda yatutonda tufuge ensi. Kati ensi yetufuga. Naawe oyina ekikufuga. Teweebakanga tonywedde ku mwenge, teweebakanga tolina bulangiti, tosobola nagenda mu Bawarabu kukola kakati awo gwe oyagala kugenda USA kubanga yo bulangiti zirine ku kkubo. Obutimba bw'ensiri buli awo ku kkubo bw'osanga nti ekyo kyokka kye kikwagaza okugenda eyo. Omwana yampa ensonga si lwakuba nti ayagala kugenda kukola. Awulira bulangiti zino ez'e Uganda zisiiwa. Ayagala afune ku duve. Ayala obulira ateekeko kiduve bwe kiti nga kyonna kyeru. Awalyoka akkirize nti yalinnya ennyonyi. Twafuuka baddu b'ebintu, waliwo ebintu ebitufuga kati. Tetukyalina buyinza nga Yesu bwe yakizuula. Leero mbadde mbuulira ku kyaki yaffe online prayer warriors. Yesu yali mu lyato n'abayigirizwa. Neyefuula eyeebase. Omuyaga ne gujja. Yesu n'asirika. Ne bakuba enduulu. Bannange tufa tuggwaawo mmwe. Gundi tebasangangako, omuyaga tegukusangangako mu nnyanja. Ekyo kisaana okukyogerako nga wali obaddeko mu nnyanja. N'olaba kye bayita omuyaga. N'osoma ekyawandiikibwa ekyo. N'otuula Peetero we yali. N'omanya wa we baayita. Balaama n'okulaama. Munnange bw'oba gw'owonyeewo anti gw'otusinga okuwuga. Abeewako bagamba bw'oba owonyeewo. Ffe twalina omuze nga bwe tutuula nga bw'otuula bw'oti mu lyato. Omakinga sure nti otuula awali tanka. Oba awali ekidomola kya petroli. Kakosolyo oyingira mu nnyanja ng'okimanyi. Otuula okumpi n'ekidomola. We bigirira bwe biti. Weekwata ku kidomola, you never know. Osobola kibeerako awo essaawa nga nnya ng'okyagira bugizi bw'oti. Nga bw'olinda ataasa. Obeera ku tanka, era eyo tanka waliwo ne driver akugamba weeyongereyo eri naawe ojja kuleetera yingini naye abaza tanka in case of anything. Kati ba Peetero baali mu kiseera ekizibu. Yesu n'ayagala alabe. Bano abaana bakitegeera nti be bakama b'omuyaga. Bano abantu bakitegeera nti be bakama b'ennyanja. Badda mu kuwoloma. Wowe tufudde tuweddewo. Yaye eryato kwa. Ejjengo lijja eryato ne lisituka bwe liti. Ejjengo ne limala okugenda eryato ne lijja bwepwa. Oba ne lisonse ku lulimi bwe luti mu mazzi ne liddamu ne lisituka. Ba Peetero badda mu kulaajana. Yesu ne yeefuula eyeebase kuba akimanyi era tebagenda kufa. Peetero yaddamu amagezi n'abuuza ye bannange. Tukaabye obwedda omukulu ali wano gwe ssebo. Leero nga bulijjo teweebaka bw'oti. Leero kiki? Leero kiki tufa tuggwaawo?
Yesu n'ayimirira n'agamba omuyaga, ggwe wammagira sooka ogire. Omuyaga ne guteeka. Yesu n'ababuuza, mmwe basajja mmwe bukyanga mubeerawo bukya mukula kutuuka awo, temukimanyi nti mulina obuyinza? Peetero nga yeerabidde nti Adamu ye yakera ku makya n'agamba bw'ati, lino ekkuŋŋaaniro ly'amazzi dino baliyita nnyanja. Kuba eri gye tuvudde mu lubereberye omuntu ye yatuuma erinnya ennyanja. Yesu yamugamba Katonda yamugamba biibyo, genda otuume by'oyagala. Era n'agamba guno ogutaliiko maggwa muyembe, kati guno mucungwa. Ate guno gulinga omucungwa naye gukaayirira, olw'okukaayirira kuno eno nniimu. Ate ne kano ko kamangada. Ye yabituuma byonna. Yafuna olunaku oba lunaku lulambo babba nga kyagenda atuuma buli kintu. Bwe yamala okubituuma n'agamba gwe nte sigala, embogo genda mu kibira, gwe sigala wano. Embwa ojja kubeera wano, ekibe genda. Naye embwa ekibe n'embwa enjawulo zibo. Zonna mbwa oba byombi bibe. Naye n'ayawulamu ebigenda. Bwe yamala okutuuma n'agamba okusalira wano okudda eno musigale, mmwe abali eyo mugende. Biri byonna ne bigenda, bino ne bisigala ewaka. Y'ensonga lwaki bino bibeera waka, biri bibeera mu nsiko. Naye Peetero beerabira nti be bakama b'ennyanja. Peetero awo amugambira, naye omanyi ky'ogenda otukolera? Lwaki totwongera naffe kukukkiriza? Lwaki totuwa ku bintu? Yesu n'abagamba, nedda nammwe ate zino si mpeke nti nomba wampeke tayimu zitto. Okukkiriza ne bwe kuba kutono kukula, kasita kubanga kukula, mmwe bakama b'ebintu. Bannayuganda katono Museveni manyidde buli muntu yenna amutwala mu kkomera. Yatuuka ekiseera ng'alina kujjawo abali ku Kyagulanyi baabaasiba. Kyagulanyi takyasibika. Why? Kyagulanyi yakizuula nti okubeera obubeezi muzzukulu wa Kayiira tekimumala. Okubeera obubeezi omubanda wa Kabaka tekimala, alina okwongerako ekirala. Bwe yakyongerako, bwe babakwata ye bamutikka mu nnyonyi ne bamuzza ewaka. Si lwa kirala. Bategeera ono nno ye yategeera, ono yategeera, mwesonyiwe. Bakwata baliye ne bamuleka yekka. Buli anaatuuka mu ekyo ekigero bajja muvaako. Kati bannayuganda ffenna bwe tukola ekyo, ffenna bwe tukola ekyo ebyaddala, kitegeeza tujja kuba tumaze. Oba basobola omutikka mu helikopita nga mulimu b'amagye bokka, nga ye civilian alimu, ne kutabaako yadde amusuna. Ebyo by'okumusuna byaggwaawo. Eby'okumukubakuba ne bamusuna enjala ne bakola baki byaggwaawo. Bamuteeka mu helikopita nga bwe beetonda n'okwetonda. Wamma munnange tusonyiwe siffe. Ate bw'obanga otuuse otulabiranga ddala. Ne bamutuusa ekkololo ne bamuteeka ne bamugamba, ne wamma twandibadde tukuta wano naye ejjaamu ajja kukwata. Kubanga bannayuganda bwe bakulaba tukkirize tukutwala ewaka. Ne bamuvuga paka magere. Ne bakomawo nga tewali n'omu amusunye. Yategeera nti okubeera obubeezi omunnayuganda tekimala. Okubeera omuzzukulu wa Ibulayimu tekimala ng'okyali mu buddu. Abasajja baabuuza Yesu, naye ate ffe nga tetufugwangako. Tetubeerangako colonized by British. By Germany. Simanyi Italy. Ffe tuli bazzukulu ba Ibulayimu. N'abagamba ekyo tekimala. Kuba buli mukozi w'ekibi ofuuka muddu wa kibi. Bw'oba olina ekintu ekikufuga ggwe mukazi gwe nawe musajja gwe, ekyo kyosooka okiwangula okyeggyeko spiritual Bible and politics. Olina ekintu nga kyo kyakufuga. Gwe ssente zaakufuga bw'oba tozirina ogw'eddalu basika ku kutu kubanga oyagala ssente. Bw'oba tolina bulangiti teweebaka paka nga waakiri obbye ya munno. Bw'oba tolina katimba kansiri waakiri otwala akamukene. Nabbanja yatuleetera obutimba bwa mukene egindi. Anti bwonna butimba ate byonna bifaanagana. Byonna byeru, byonna birimu obutulituli, era ensiri teyingira. Oba oli muddu wa kibi, ekyo kiwangule. Bible and politics
bannayuganda musituka okubeera bannayuganda bokka tekitumala. Waliwo ekintu ekiri e Uganda kyali ebikaado kyali agolodi kati kiri mu Buganda. Ate mbabuulirira wano region mwenna abakola Uganda, I respect you, naye Museveni lwali wangula Buganda neefukamira kiba kiwedde. Ne region ezaafukamira edda zirina Yesuubi bwe ziringiza e Buganda bwe bati waakiri balabayo akataala akaaka bagamba era kale tujja kulandira kwako. Tujja kulandira kwako. Baateekanga amafuta gaggwangamu akatala ne kakola bwe kati ne bagamba wile sooka odduke wa Nassaza. Genda ogambe Nassaza naye bannaye buli muntu andabira ku Nassaza. Bannaye munnyambe ngende nnoonye Nassaza. Bwe naddayo nja bakolera live nga ndi wa Nassaza. Mukama kumba Nassaza bw'aba akyaliwo ngenda mmunoonya. Wile edduka ogende wa Nassaza omugambe ettaala egenda kuzikira. Oli omukazi yali mukwano gwa maama. Omanyi omukwano gw'omuntu? Era nga bw'aba talina gamba kola bw'oti anti ozze n'emmotoka yo nti ye kakati dduka ku dduuka ogule mini ogireete ntooleko otwale ewaka. Oba ate ye Nassaza yazijjangawa? Naye aba Nassaza ssente yazijjangawa ye ku kyalo nga ye ebintu abeera nabyo. Era nga tebayinza kutuma wa Nassaza n'okomawo nga tulina munnyo. Waakiri agenda mu nnyumba n'agamba kati dduka ogende ogule oleete ekisanja nkuweeko ogugwo. Nengera nendeeta ekisanja ne bateekako nenvuga emmotoka yange ate siteringi togikwata na mukono gumu n'oludduka n'otwala eka ne bala. Akatala kabanga akazikire bwe kati nga nze nnyingiddewo. Owaguno naguli ne balyoka bayiwamu ettala n'ekomawo. Ebitundu bya Uganda ebyakutuka bwe biti biina we birengera omuntu ave wa Nassaza. Muyina okudduka wa Nassaza tununa amafuta. Akataala akali e Buganda tekazikira. Otherwise bwe kazikira kiwedde. Waliwo ebiseera we byatuuka nga emmere tugiriira ku mwezi ne tuyingira mu nnyumba oba weebase ku musota oba weebase ku ki twala bukyali ne tuliira ku mwezi ne tuyingira ne twebaka. Obwo bwavu nabulabako. Ebyo ebiseera nabirabako. Era nga bw'ozuukuka ekiro maama njagala kugira era otambula mu maapu y'ennyumba oba ogimanyi n'ofuna ne bakwerekera ebweru era n'okomawo bw'oti ne weebaka. Uganda tugenda mu kiseera ekyo kya kutambulira ku maapu eno mpuuta oba ngege. Kwegamba bannange waliwo ekintu ekiri e Uganda bwe tuba Mukama bw'aba tatuddiza amiini kuzuukira mu Uganda musitukemu amiini. Mbabuulira mu Uganda musitukemu amiini. We want to see Uganda proper black. Omusajja omuyindi yatusomesezza okukuuma Lake Victoria. Oba e Buyindi tewaliyo nnyanja. Eze Buyindi zirimu ebyennyanja. Bwe ziba zirimu ebyennyanja lwaki tobisuubula e Buyindi? Ekirala Uganda tewaliyo bagagga ba Uganda basobola kukola mulimu gwa kutwala byannyanja era kyetaagisa bannange era kyetaagisa muyindi. Abaddugavu bonna abalina ku ssente baafa ne baggwawo. Era batubuulira nga bwe baafunamu ennyo kati ssente ze mwafunamu eyo empuuta gye mutugamba obwo obuwumbi mu ttani 1,142 mbuuza zaakola ki mwaziteeka wani azirina? Era lwaki temwagala competition? Muteekeewo empuuta bw'ebeegera abantu buli muntu agula empuuta buli alina essente asuubula empuuta omuvubi naye ssebo omuvubi bagimuggyako era omuntu w'eryato ne kakutanda n'akugulako ekyennyanja ku nnusu 50,000 n'otuuka ewaka nga tewalinva n'okomawo n'omugamba leka nkuddize 5 mpengegeri wallahi aba ayagala gumu kitundu. Just ng'agikuggyeko n'agiteeka mu ayisi wali okuddamu okugikuwa oba olina mumuwa gumu kitundu naye nga gwe yagikuggyeko ku 10,000. Sajja mmwa you want to see Uganda proper black. Wano we tulaga Museveni nkubulira ogenda kutuleetera obuzibu omuntu akwata omuyindi amutemeko omutwe. Kakati awo inciting violence Gashumba ayingizaamu omwana yagamba batema abayindi.
batusomese okukuma Lake Victoria nga Muteesa Mwangani oli owedda yali ayina abasajja babakuuma eyo Lake Victoria. Nalubaale yali eriko amagye ag'empingu era kyova olaba abazungu tebalina era bw'ogenda okubu ekigambo marine bwe bakiza mu Luganda bakiyita amagye ag'empingu ge g'oku nnyanja. Mukama bawo omukisa n'ebigambo ebyo katusabe. Okubeera bazzukulu ba Ibulayimu tekimala, tukyali mu buwambe paka nga tufunye omwana. Uganda lwe yafuna omwana waayo Amiini yajja n'awulira obulumi n'agamba bw'ati, gwe nkuwadde edduuka ly'omuyindi. Sigambye nti no batuwa ebyobwereere naye waakiri yaseetinga omusingi. Museveni tugenda kujja ku ntebe tukwerabirire ddala. Okumanya Museveni tujja kukulya ne ku silabasi abaana be basoma tetuli kunyegako yadde omwana abaana baleme okubaako kye bajjukira nti waaliwo omuntu gwe bayita okukwata ng'oyogedde ekigambo Museveni oba ojja kumbuulira gye wakijja. Omwana abajja kutubuulira ani yamubuulira Museveni. Kati tukwerabirire ddala ani toyagala tukujjukira emirembe n'emirembe. Tetujja kukusomako, tetujja kusomesa baana baffe kigambo kyonna ekikwatagana ku Museveni. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lw'olwaliro Mukama. Tukwebaziza olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde Mukama. Yesu wasomesa n'ogamba Abayudaaya abo abaakukkiriza n'obagamba mu kimukoze mu kiraba kyekyo ekituufu kubanga kibagwanira okunzikiriza musobole okutegeera amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe. Ne bagamba ate ye n'obagamba ye musaanye okunzikiriza kubanga omukozi w'ekibi afuuka muddu wa kibi. Kwolwo lwe baategeera nti bakyalinayo siteepu endala ey'okukola si kubeera bazzukulu ba Ibulayimu kyokka. Mukama okubeera bannayuganda tekitumala ate okubeera omunnayuganda bulumi bwennyini. Munnayuganda bw'ayika Mutanda n'afuluma n'asala Bushia n'ayingira Kenya aseekikoowe mu nnaku 3 omusanga yeeyongeddeko kilo 4 just okusimattuka Uganda n'ayingira Kenya. Munnayuganda okusimattuka Uganda n'ayingira Sudan. Tulabanga Sudan mbyagambeho era omusanga yeeyongeddeko waakirikiremu mu nnaku 3. Mukama okubeera e Uganda okuba munnayuganda tekimala. Tukyalina ekirala kye tulina okutegeera. Mukama twagala Uganda awo tufunirewo omwana. Omwana yajja okutununula naye era nga Yesu ng'era bwe yali. Yesu yajja okununula naye abasajja baamuzoganya. Naye era mission yagituukiriza. Mukama omwana wa Uganda ateekwa okutuukiriza mission gye wamutuma. Abafalisaayo, abawandiisi, bakabona bali eyo balwana nga bwe basobola okumulemesa. Naye tujja kumalako. Okubeera omunnayuganda tekimala. Tuteekwa buteekwa okufuna omwana atununule kubanga waliwo ekintu ekirala ekitufuga Mukama. Mukama bwetwaze buli twakyankyanbu twabufuna naye Mukama abachwezi tuli colonized by bachwezi. Mukama president aliko musamize ayina emizimu ayina ebisambwa ayina ebichwezi ebi yabyetoloza Uganda yonna. Buli wamu bannayuganda obunnansi baabwe batwalako n'ettaka baalitwala. Kaakati wulira Mukama etteeka erijja okusanga omunnayuganda ng'ali enva. Bagenda tukolera okusanga ng'oli ebijanjaalo okubirima mpaka olina obbirima naye okusanga ng'olidde ebijanjaalo Mukama we tulaga kubanga ye empuuta bagitutte okusanga ate oyo omusajja era yasuubula ennyama. Bagenda gamba bwe bati okukwata omunnayuganda ng'oli ennyama kubanga ennyama munnange etunda nnyo ebweru. Mukama we tulaga bannayuganda tetukyalina kyaffe. Naye Mukama Amiini yagamba bw'ati. Amiini yakootinga n'agamba Mukama ye yaŋŋamba ngoba abayindi. Kiri ku likodi. Amiini yagamba Mukama ye yaŋŋamba ngoba abayindi. Ate sinza kujeemera Mukama. Abayindi, I want to see Uganda proper black.
exactly ekyo kyekyabaawo. Mukama wano wetulaga, we want to see Uganda proper black. Ffe Mukama oyinza otukolera ekintu kimu mu Uganda ne tutaddamu kubanja kintu kyonna. Mukama tuzuukirize Amin otwale Museveni owulire enduulu e Uganda. Tukwebaza, tuli ready okufugibwako Amin eyafa. Ate mu bulungi tukwagale, tuli ready okufugibwako Amin eyafa, naye otwale Museveni omulamu. Ye Museveni agende otuddiza Amin. Wakiri Mukama tuwa Obote. Obote yakuba olubiri. Wakiri Mukama tuwa Obote kuba kati tujja mumusobola. Naye Mukama twala Museveni. Mukama twala Museveni otuwe Lutwa. Mukama twala Museveni tukwegayiridde omulundi guno gwokka. Mukama Samusoni yasabe Sara n'agamba bw'ati, Mukama omulundi guno gwokka mpa chance nfe n'abantu bano. Mukama omulundi guno gwokka twala Museveni. Uganda eterere gwe Mukama kola bw'oti. Bwe wabanga wajjudde nga tolina wooteeka Museveni, Amin asitukewo mu kifo ekyo. Museveni atuulewo, Amin akomewo mu kifo kino ekyeno. Ffe Mukama tujja kuba tetulina kye tukubanja, n'ebimu eby'ekkumi tujja byongerako bibeere 3 bya 10. Nga ku mutwalo tukuwa 13, ku kakadde tukuwa obukadde 3 lwa Amin. Tuwa Amin atununule. Kubanga abayindi ne bakimanya nti Amin akomyewo, tomorrow, the next day, the following day, osanga Uganda proper black. Omuna Uganda aliye ku kyennyanja. Mukama n'otuwa ebyennyanja omuyindi n'agamba tetuddamu kulya byannyanja. Omusajja omusoga n'alima ekikajjo ne bamugaana okukikozesa. Mukama, we want to see Uganda proper black. Mukama tuwa omwana atununule. Yesu yennyini ye yakyogera yagamba bino bituukako byo bikolebwa mwana si muddo. Bino bikolebwa mwana wabula si mugwira. Kyava mu kigambo kya Yesu yennyini mu kamwa ka Yesu n'agamba kino omwana yasobola okukikola, ekyokuba wa independence. Okubeera omunna Uganda kyokka tekimala paka nga mufunye omwana. Ni Mukama tukulembera Munyarwanda, tukulemberwa Munyarwanda. Era y'ensonga lwaki ffe tetukula. Sente za Uganda ziri Rwanda. Mukama twala Museveni. Omusaigo teguyiika mu ngalo zaffe. Tetwagala Mukama. Omusaigo gwa Gaddafi gwayiika mu ngalo z'abaana b'e Libya. Mukama ffe tetwagala kutuuka awo. Twala Museveni ovunaanibwe ku byonna. Tetwagala musaayi gwa Museveni kutuyiika mu ngalo. Ogwaffe gumuyiise mu ngalo. Naye Mukama tetwagala Museveni kutufiira mu ngalo nga mutwa gw'enkoko. Omusajja akwata enkoko bw'ati n'asala omutwe gwayo ne gumufiira mu ngalo. Mukama wo tetwagala kutuukawo Museveni kutufiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko. Twala Museveni otuddiza Amin. Bw'onookikola olunaku lumu tujja kumanya gwozzeemu essaala zaffe. Saudi Arabia breaking news, Amin azuukidde, e Uganda Museveni afudde. Mukama tujja kukwata ennyonyi tujja zipangisa. Tuno n'Amin e Saudi Arabia ajja nakulayirira mu nnyonyi atuuke ng'atereeza, kuba tewajja kubeera budde bumutwala kololo kulayira. Ajja kulayirira mu kkubo nga tujja atuuke e Uganda ng'atereeza butereeza Museveni byayonoonye. Mukama mutwala Museveni otuwa Amin. Twala Museveni otuwa Amin. Mukama ye enkyawa gye tukyaye Museveni n'amaka ge. Ekirungi muka Amin akyali wajja musangawo Madina waali. Mukama Madina waali gwe komyawo bukomya Amin. Otwale Museveni. Uganda ejja kutereera. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama mu linnya lya Yesu. Mukama twagala bwetwaze. Nsabidde abalwadde bonna Mukama basinkane bawonye. Nsabidde kanso wa Mary tukusabidde mu linnya lya Yesu. Mukama akuwonye kansa. Mukama akujje ku kiriri. Weetikka ekitanda kyo odde ewaka mu linnya lya Yesu. Waliwo n'omukyalo omulala Mukama eyalwala kansa. Mukyala gwe tukusabidde mu linnya lya Yesu. Era omukyalo oyo mugabirire kubanga yaŋŋambye yasuze n'enjala. Mulwadde naye yasuze n'enjala, talina nakyawa baana. Musabidde mu linnya lya Yesu. Mukama mugabirire ate omujjanjabe era omuwonye.
mukama oba ensolo z'okuttale zirwala n'ozijjanjaba ne ziwona n'ozigabirira ekyokulya bayibuli gamba ogabira ennyonyi ekyokulya ne zirya ziri ku ttale naye zirya nga tezirima omukyalo oyo musabidde mugabirire mu linnya lya Yesu abalwadde bonna mbasabidde abaana abali mu biyumba bawe ekisa kyabwe mukama bulijjo kyekusaba bawonye balwala nga nte bawone nga nte mu linnya lya Yesu amaanyi g'okozesa okujjanjaba ensolo ku ttale abasawo abazizaalisa abazijjanjaba abazinyiga ebibundu embogo esimattuka mu kamwa k'empologoma ne bagitaasa n'edduka n'egenda nga bagikutudde okugulu enkya n'ogisanga nga etambula ng'okugulu baakuyunga yajja ku nnyanja okunywa kutuzziggoonya n'egikwata bwavve n'erumako ekitundu n'osanga ng'embogo ate etambula nga wagijjanjaba neewona bw'otyo bw'oba ojjanjaba abaana abali mu biyumba by'Abawarabu emigongo gyakutuka enkizi zeekaakadda emitwe giwoomerera bye bali tebabitegeera embuto zigulumba mukama mbasabidde mu linnya lya Yesu abalala bazimbye amagulu galinga ga jeneti mbasabidde mu linnya lya Yesu mmwe abali mu biyumba mukama abanyiga amawugulu gawone galeme kuba nga agamuka Museveni mukama agamuka Museveni galeke gazimbe oba gaabika mu linnya lya Yesu ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama era tujja kwebazanga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amina mukama abawe omukisa mwagale nnyo mukama katwatule obulokozi gwaleero gamba ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina olokose genda oyagale mukama musome ekigambo kya Katonda musome bayibuli gwe ife nawulirako nti Qur'ani bw'oba otandise ogisoma yonna oyina olupapula oba essuula oba gundi eringa essuula olina ogisoma ogimalayo togikomya mu kkubo fe abalokole si bwe kiri wamma oli waddembe okusoma ennyiriri bbiri bw'oba tonnaba zitegeera bwe zisomera ewiiki oba bwe ziba zikunyumidde nga buli lwozisoma zigaziwa munda mu ggwe bayibuli buli lwogisoma egaziwa zisomere ne bw'ozisomera ewiiki nga buli lunaku osomako ennyiriri bbiri bwezisome naye tewebaka nga tosomye bayibuli muzidawunloadinge ku gundi yammwe ku masimu gammwe kuliko ne bayibuli eyeesoma gwe kasitonyigamu bwoti nga yeekusomera ng'egamba olunyiriri olwokusatu awo waaliwo Kanna n'azaala omwana nga Peni n'amubonyabonya ate awo ng'ono ye amugamba otamidde byonna genda ojja eyo esobola okusomera bayibuli oba tomanyi kusoma osobola okugiteekamu neekusomera essuula n'ogiddingana n'ogikwata n'ogikwata waakirikola ekyo bw'oba tosobola gisoma Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa ate era abanjagalire mbaagala nnyo 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 mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusisinkane enkya essaawa ze zimu obudde bwe bumu Mukama bw'anaaba ayagadde. I sign out. Whatever.